naye mpogole omwana ageze nawandika akantu wala omwana alina akantu kawandikakatubasome mbumiro tebirabangako omusajja abuuka mbuye yakasooka okuweebwa akasiimu okwewa akasiimu nga tannakola byebyo ebitaano ekyo kyo tuli kinyumyako mbu yemu byasoose okwewaabira mu kkooti ate omusango n'agusinga nga teryamulobye teryakoze kiye n'agenda mu kkooti akokusatu ye yasoose okutegeka omukolo gwa gavumenti ng'ate wa opposition kubanga enadde state nebaitaka yowekitiibwa asoose okutegeka olumbe awatali mulambo nebawa sipiiki yowekitiibwa asoose okutegeka olumbe nga tewali mulambo nebawa sipiiki nga yani bwewekitiibwa asoose okulemesa bamuleka okuziika kitaabwe nti bakadde eri omwana n'agamba nti ye musozi asookedde ddala okwagala okubba omulambo emisana tuku kasajja katta olumbe lukalumye ogenda lyakoki wulira kano ye muganda asoose okutegeka omuntu okutegekera omuntu olumbe nga si wa kikaaki nga tamulinaako kakwate ekibagamba enjawulo yafuuse enjawulo accountability ate namwe katuddeko ku Segi yazikidwa mu constituency ya Mpuuga sibwe kiri ewaabwe naye namwe abantu byo muli babi nnyo omusajja yanditegese ttindi ati simu abeekyalo omandize ne mutuulako eno ne mutalabisa nnyo muntu ko mutugamba mwagala nnyo wulira kati abantu bagendanga babagana okugenda eri nga babakakabukasi mugende wali amaji bwe bakolera mbwe kuba eddala amanyega mwenna tubanga byampaka bane mugende wali waliwo n'emmere waliwo abantu tebaalinnye eyo n'emmere neetalirirwa kyova abantu bekyokageni mu kuziika tewabadde dankamere kaluuya emmere yabadde ntono nnyo naye abantu ne bagumira enjo kyova ffe twali mu kampeyini za Mpuuga eyo omwaka buli ogwaggwa naye twali tuwagira ani mu Kasambidde abantu beyo twabagamba muwe mu Kasambidde akalulu nemuwa Mpuuga kati abaliddemu olukwe kamukirabe yalya bibye agenda byasiba bikola ki bikutuka era tugenda wulira ate balinage tujja kuyo ne vidiyo nga twogera ku banafuzi abakoze obulungi naye tukize tugaane sirowooza nti anadda era tujyawo nga tuwulira Museveni ng'akoze ebishafo y'aba RDC bamugayo Mpuuga kati RDC ebuyiko anange mbanirizaako nga Mpuuga wafuuse ekintu ky'okuswala eky'okusekererwa nabagamba nti nno okuzimba erinnya si kintu kyangu era erinnya omuntu abeera ng'azimba ennyumba foundation gy'ateekako eba y'amaanyi okutuusa w'ogimaliriza si kintu kyangu nnyo okuzimba erinnya so n'olwekyo n'erinnya weerityo weribeeredde eziba okuzimba naye ate obuntu obutattana obusaanyaawo erinnya eri buba buntu butono nnyo kasita tokwekusa mmeeme eyo bye bimu ku bitattana erinnya n'ekitiibwa kati Mpuuga ku bitiibwa byonna byonna bye badde akuŋŋaanyiza laba waabiye just olw'obuntu obutono ennyo bannange abakulembeze baffe musaanidde mwegendereze musaanidde mubeere bateefu mu mitima muteeke muleme kukebenkererwa nga mmeeme mubeerenga bateefu okyali ku Yugi Update TV osinza okuba ng'otuwuliriza mukwano gwange gw'ayagala okusubscribinga kirira wansi subscribingako tweyungeko osobole okuba nga naawe oyongedde ku mayengo ga channel eno okuba nga gagenda wala ddani Kenya ku airlines Kenya nkwanirizaako nnyo mukwano gwange bali kwekumira ku mayengo gano.